Kale bw'otuuse nkulamusizza n'ekiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kyenkusaba kyokka kwongerayo video, kyenkusaba kyokka kubeera ng'osharinga, ng'oyita munno, ng'osharinga mu groups zonna. Tugenda kutambula n'omulamu ogwo, okugenda maaso. Judith Wandeka Kajambo mukwano, nyambo mpeyo shares nga 5, nawe weyambe oweyo shares nga 5. Tugenda kuwulira ku speech y'omukulembeze omulonde. Tugenda kuwulira, njagala mu mwenna abali wano. Okusooka njagala muntagingire, nina ekigambo kye nayogerako emabega kaawo nga ngamba bano bannaffe abaali basunda empale nga bagenda mu NRM. Njagala muntagingire Ashibaga Kato, Bajjo, Fulufiga, Mivule, simanya bano ba Big Eye, abo bonna abeesiba ku Museveni mwenna njagala mubantagingire bonna, mubaleete wano mubataginge. Bwe mumala okubataginga muntagingire muntagingire omuntu yenna gwe mumanyi nga ali ku Uganda mission, be it America, be it London, be it Paris. Omuntu yenna ali ku mission ya Uganda yenna, be it Dubai, be it Abu Dhabi, be it Saudi Arabia, mubantagingire bonna. Then bwe mumalaawo njagala muntagingire abantu bonna abalondeddwa aba NUP. Ng'obadde olina kadi ya NUP nga bakulonze okuva ku MP, muntagingire ba MP abo. Bwe mumalaawo muntagingire ba mayors, muntagingire ba councillors, muntagingire ba road councillor, bonna mubataginge bonna, mubamaleyo bonna, kubanga ekintu kyengenda okwogerako kigenda kubeera kyamaanyi nnyo. Okusooka nga bwe mumanyi bampita Kojja omugezi ate erya Ntama, njagala okubagamba nti all along nwanyiridde nnyo eggwanga lyange lino okuba nga liberatingibwa. All along, ever since lwe natandika okutegeera bwenti, bwe natandika okutegeera nentandika okulwanyisa omusajja Museveni oyo, nasooka okwogera ne Museveni kubanga Museveni by then mu mirembe gy'ekyenda yayogeranga ebintu ebitegeerekeka. Nga bwe muwulidde president olwaleero mu kitabo kye mu nsonga za Museveni ze yawaayo ezamutwaza mu nsiko. Nammwe mwenna abatunoonya okututta, nammwe mwenna abanoonya okuhaminga famire zaffe mu nsonga ezabatwaza mu nsiko, mwe bamuhooza ensonga ezatwaza batata bammwe mu nsiko, ze nsonga eziriwo kati. Okiwulira? So nga muganda wange nga sinaba kutandika, kansooke neebaze mwenna abasharinga video zaffe, neebaze baganda baffe mwenna. Fred Lumbuye ggulo wakoze video yankutteko nnyo. Era olwaliro mbadde nkunoonyaako naye ndowooza obadde bize. Nkunoonyaako video eyo Fred Lumbuye, era mu bintu president byatutumye okubeera nga tukozesa non-violent means. Bannayuganda mwenna muteekwa okubeera. Anyway, nja kutuuka yeeyo. Kantumire ku baganda bange, Fred Lumbuye nkutumiddeko, Norman Ganja nkutumiddeko, mwenna abali ku ground mwenna mbatumiddeko, mwenna buli bw'omakinga sure. Waliyo baganda baffe abali eyo background abataagala kuvaayo. Buli lw'omakinga sure nti ovuddeyo n'obaako tafaali lyoteeka ku struggle eno nkutumiddeko. Tojjanga okwo sharinga video zaffe zino, mweyongera okujja mu inbox nga mutuwa buli kimu kyonna. Naye kye njagala okugamba,
nga muganda waffe nga vice president waffe Mathias Mpuuga bwe yakugambye ne bonabeera gwe Farida Nakazibwe ne bonabeera gwe Kasumba ne bonabeera gwe Walusimbi ne bonabeera gwe Simon Kagwanjala nga njagala obbagamba nti ab'amawulire ne bonabeera gwe muganda wange Kenzo ne bonabeera gwe Bebe Kulu wallahi kino ekintu kijja kutuukako ate kijja kutuuka ku muganda wo oba kijja kutuuka ku ki muganye okukozesa position zammwe Farida Nakazibwe olwaleero nkulabye ngo interviewinga Isima wenna kwegamba you are very happy nenjagala okugamba Farida Nakazibwe naawe oli mukyala ng'omukyala Babi kangane ku comparinga na Babi oba kangane ku compare na mukyala wa Eddie Mutwe. This thing will come to you. Kakati ngabwe kiri ekigula lujji navaayo wano ne mbagamba mulina ka video ka audio ke muwulidde akabadde kagenda viral navaayo wano ne mbagamba nti Bobi Wine Kyagulanyi yava mu ghetto Museveni ono ajja kukozesa abantu mwenna ajja kubakozesa mwenna Museveni agenda kubakozesa Museveni yakozesa bakitaffe ne bamuwa entambula ne bamukweka Museveni yakozesa buli muntu yenna gw'omanyi naye at the end of the day mu bantu Museveni bye yalwana nabo baakyalina ndowooza ne Salimu Salaamu evuma kakati mwanyina ze full figure gwe bw'ovaayo n'ofuna aba excitement n'okwata n'erinnya lya Museveni n'olutuuma omwana wo n'omutuuma ekitambo omwana wo n'omuwa ebisiraane kati n'ovaayo n'otandika okwogera ebigambo nga bino then I don't know. I really don't know. Okay, bannange mwenna ba followers bange, this is not a diversion. This is not a diversion.
buli kintu kyonna tuyina kye tuyigamu. Ono omukyala Fulufigo ono mu politics muno ffe twamuleeta. Bana abantu bali eyo nga bali eyo babakola ki mu politics muno ffe twamuleeta. Fulufigo afuuka prominent mu politics wa ngali ne ba Sauda Madada mu politics wa ba university ne tumuugira ne tumukwatako ne tumukola ne Fulufigo nze nayogera naye ne mugamba Fulufigo jakojjusa. Era namwe mwenna abali ne mu 7 abakola ne mu 7 mwenna okubeera nga mututuusa ku mbeera eno wallahi billahi tallahi mujja kojjusa. Mugenda kufuulibwa kakati njagala okubagamba mwenna abaana bano be mulaba bano abakyala bano. The last thing bagenda kubatta. Kino njagala mu kibatuuseeko kubanga bano abantu okusooka bano abantu ba NRM baba kuba ekikono. Bano twabagamba wano ne tujja ne tubagamba nti sente ze bakaaba tebazifunanga. Ashibaga katobu sente bwe yafuna nagenda nagula ki BMW ekifana okufa kati oyo gye yabulira gye yakola. Muli mu kubona abona mwava ku social media temulina sente okitegeera. Kino kiraga gwe akyali n'abantu bano okubeera kubanga be babatuma. Abaana baffe be mukutte, abaana baffe be muli okuba, abaana baffe be muli okuki, bana abasajja be babatuma. Bonga bali somewhere. Ne kati wulira Fulufigo bwatandise okkaaba. Olaba Fulufigo alina ne bodyguard akaaba. How about you gwe batumye okuwa kojja omugezi obutwa? Okitegeera. So, njagala mukimanye ate kye mugenda okulaba. Mugenda kumanya nabalayirira nti akalulu kawedde be muddangamu okulaba ku Museveni. Nabalayirira ne mbagamba nti singa muddamu okulaba ku Museveni nze bino ebigambo balamu yabiŋŋamba. N'abagamba mwenna babakozesa bukozesa kuboonoona kubakola ki kati bagenda kuboonoona nga temukyalina we mutambulira. Muli balabe baffe n'ate ne ba Museveni balabe bammwe mugende mubuuze Tamale mirundi. So njagadde mbalage ekintu ekyo mu making sure nti mwenna abatuliko abatuzoganya mu making sure nti gye mulaga bannange Uganda negenda kuba mbi nnyo. Uganda negenda kubeera mbi. Kakati tubadde tuli awo nga president omwagalwa avaayo nga ayogerako gye tuli. Bannange president we mulabyeko mpulidde essanyu. Nkakasa naawe andaba wano owulidde essanyu. Era nkakasa gwandaba wano bigambo bya president byakugambye obiwulidde. President akyayimiridde ku magulu gwe aga akugambye nti akalulu twakawangula. National Unity Platform akalulu twakawangula. Akalulu twakawangula. Akalulu twakawangula. Nenga byabakama bwe mwamulaba muddeyo mulabe body language yabyabakama. Fred Lumbuye yakugamba nti omuntu ngo translatingira bano ba sign language bano ba sign interpreter omuntu omubeera either ku left oba ku right nono omwami yamulima bega. Meaning byabakama ebigambo bye yayogera evidence eyo yokka ekulaga nti byabakama yali ku gun point. Era president wabadde ayogerako naffe. Muninde ku katono ngenda kubaleetera speech ya president. President wabadde ayogerako naffe atugumizza. Banna Uganda mubeere bagumu. President atutumye kubanga Bobi Wine y'omubiri gwe yaguyiwawo. Bobi Wine omubiri gwe yaguyiwawo. Kakati gwe nga gwalaba video yange okoze eki. It does not tekimala okubeera okera kumacha n'ogamba nti nze bannonzo okuba kansala, bannonzo okubeera chairman, bannonzo okubeera lord kansala, bannonzo okubeera MP nti ekyo kimala. No.
oyewo mubirichi. President atutumye nti go outside there. Mwe namwe babadde balaba video ya president. Okusoka akozesezza obukujjukujju. Mwino okumanya Museveni claiming anti internet yagisalako. Ne ate nga ne Museveni ke nyini internet ziri internet bateka mu butesi waya boti. Bozikula mu boti nozikulamu. Naye ne Museveni ke nyini akozesa VPN. Can you believe? Ne Museveni ke nyini namwe n'abanda bawano. Museveni akozesa VPN. Naye president abadde ku VPN nga Museveni tasobola kumujja ko internet. Nabeera nga atuwa ebigambo ebyo byonna. So president atugumizza n'atugamba nti tetufaayo. Kino ekintu bwe twakitandika bannange muyina okumanya mwenna. There has never been a wave nga bwe bagiyita bannaffe. There has never been a force that has put Museveni on his knees like this. Museveni ali ku knees. Museveni agezezzaako okwogera ne Kyagulanyi. Kyagulanyi n'amugamba nti ye tayagala kwogera naye. Why? Their only intention is to plunder Uganda and oppress the people of Uganda. Unlike Museveni, who unleashed untold violence and suffering on the people of Uganda in the 1980s, we choose non-violence. Our strategies are completely non-violent. We are committed to non-violence because we despise violence. That is what makes us different from Museveni. That is why we are fighting to remove a violent tyrant. Studies have shown in the past that non-violence is even much more effective in breaking violent dictatorships. I therefore encourage all of you citizens to take a firm stand against the Museveni regime. We can finally remove it. I guarantee that to you. And finally, many Ugandans are eager to hear our position on whether or not we shall go to court to challenge the thuggery and the fraud that Museveni and his cohorts unleashed on the people of Uganda. From the 17th of January, when the coup was announced, we have received numerous calls advising us on different strategies, and we... Okay. Ruddamu talunyumya. I mean talunyumisa. President atutumye tukozese non-violent action. So baganda bange mwenna abandaba. Baganda bange mwenna bagenda okulaba video yange eno. Fe tuli non-violent. Museveni ogezezzaako okutupaintinga violence. Ogezezzaako tusika eriyo otutwale mu violence because that's the only language that you understand. You live by violence, you sleep by violence, you eat by violence. You have violated each and every law on this entire world. Museveni oyo gwe mulaba violatinze amateeka okuva ku yeke nyini. Yeke nyini ye violatinga ka amateeka agage nga ye. Omubiri gwe ye nyini tagutwala nga bwe guli supposed okutwaliwa. Museveni violatinze amakage. Chovola banga ne mukyala we tasula naye. Museveni violatinze abaana be, bakwano be. Museveni teyemanyi. He doesn't know when he was born. He doesn't know his nationality. He doesn't know where he belongs. He doesn't... Kwagamba ye aliao. So ye, he believes in violence. He smells violence. He sleeps violence. Abera woko bulimba. Mwamulabye mwenna nga averwa akitula paka wa. Museveni bwoba oli sure. Deep inside your ass. If you really know that Ugandans love you to that extent, why do you kill them? I want to challenge you, Mr. Museveni. If you really know that Ugandans can come on the street and dance for you, that Ugandans can jubilate your winning, then why are you putting Honorable Kyagulanyi under house arrest? I want you guys, mumbulize Museveni kino.
I want you Muhoozi to ask your dad, why is he still putting our president under house arrest? That's justification you guys are giving out to that. Once Bobby Wine is out, people are going to violate. I mean, people are going to engage into violence. Bobby Wine has told you. Bobby Wine okutukomandinga tutandika okupreachinga violence. He can call me, he can call Freddy Rumbuye, he can call anybody. Kubanga alina connection contacts zaffe. Na tugamba tell people to start killing one another, but he cannot do such a thing. So therefore, what are we going to do? The president are to instruct nze tubere nga tukozesa non-violent actions. Kino ekintu kino njagala mu making sure nti tukikola, especially for abantu abali mu diaspora namwe abantu abali e Uganda abali na internet. The very first movement je njagala oba encouraging je mutategeera, njagala mutambuze video yange eno. The very first movement is opening up a Twitter. Once you open up a Twitter account is like an email. A Twitter account is like a Facebook account. Everybody goes yagal womanyi na kunsiamu kama kuno. Trump kwali, Joe Biden kwali, Boris kwali, Ramaphosa kwali, Julius Malema kwali, DJ Khalid kati ngoyo DJ Khalid go bagamba okujja Uganda. DJ Khalid bamugamba mbu agenda kujja Uganda mbya award yabyo. Bakole bya award when Uganda is bleeding. Just to go to DJ Khalid's account. Omugambe, are you aware of Uganda? Are you aware of where you are going? Because bana abantu bebajja nze nalizizeke Uganda nga nzize ne delegates ne tugende wasudwirye munyonyo ne batujjayo ne batuvugira mu ezo twate simanya zi V8 ezo wallahi nga tomanyi na kikigenda maaso. Akati abo DJ Khalid, they don't know what is happening in Uganda. So once you go to his Twitter account, once you go to his Facebook account, once you go to his Snapchat or Instagram account, no mugamba, do you know what is happening in Uganda? No attachinga ko. Videos zezo zona ne muza attachinga ko. These people will come to understand. Njagala okubaka kasa Museveni, I promise you this. Your government is not njagala kano mukasalemu munanzijukira. Your government is going to crumble. It cannot sustain 100 days. Thank God there has never been any international government that has recognized you. That has come up. America has not come up. France has not come up. The UK came up. Netuba bombardinga. So that is to our advantage. So bana Uganda banange nga president watu gambye. President is watching us. We are non-violent. Although they are using violence on us, but we are non-violent. Mwena mumanyi, mwena mulabye ku history, aba South Africa, they achieved their Inkululego. They call it Inkululego. They achieved their freedom. Although there was Azapo, but they did not use violence. Mandela became a president from jail. He was whisked, and then he became a president. Bobby Wine is going to become a president of Uganda without shedding blood. I promise you this. Museveni, you still have time. Ocha ina time. Otherwise, Buonagana nofa. Because I know ojakufa bagano kwa announcing nga muli eyo muche kubagana. Nebo ogendo okulekawo. So bana Uganda banange betuna opening up Twitter. Njagala okubakakasa. Twitter je twakoboze okubeera nga Twitter ko Mark Zuckerberg. Na abeera nga atukwatira ku bantu ba NRM abo. Ate tubalina kone facial recognition everywhere they appear. Namwe nabaleta mwe naba Sparker TV. Kakati nno njagala okugamba. Nti eyo mission ngewedde ya Twitter. Bana Uganda banange mwenna abali e Uganda. Mubamanyi ena arcade ya Museveni, eno petrol station ya Museveni, mubamanyi bonna bakadeidei ba Museveni, mubamanyi.
Bannayuganda bannange mu abali e Uganda mumanyi babamba mamponye simanya mubanyi maani mumanyaga business gonna mugamanyi bulungi nnyo. So mukeera ku macha ne mwekolamu omulimu ne mugamba nti no to Museveni kadei musobola okukola ekintu kino baana ba maama. Musobola okukola tusobola okukola ekintu kino. Tusobola okukola ekintu kino. Ekyokulala TV ezo zonna ze mulaba. Be it NBS, be it NTV, be it Bukedde, be it chi. Gwe nokeera kuma buli lwolaba Bukedde oba oliddemu Bobi Wine olukwe. Buli lwolaba NBS oba oliddemu Bobi Wine olukwe. Buli lwolaba NTV kubanga yo NTV evuddeyo ne justifying anti the elections were free and fair. Buli lwolaba tikunde oba oliddemu National Unity Platform oba oliddemu People Power olukwe. So kati bwokera ku macha no boycottinga oba ina tafali lyotadde ko struggle. Baganda bange mwabagenda mu church mwe banyinaze abagenda mu church mumanyi bi pastor ebyo bi pastor Mondo simanya bi pastor Bujingo simanya bi pastor ani ebyo bena bi pastor mubimanyi. Kera ku macha wachi yochuke ogende ku church endala. Bulura tuna bannange boycott. That is the easiest way. America ekera ku macha ne kugamba nti ekutaddeko sanction. Ate nazo zijeri Uganda. America singe ekera ku macha nesu eina base yayo mu Africa ne gamba nti kerete ennyonyi zikube mu 7 within a second mu 7 yaba agenze. Naye America kyegenda okukola egenda kuteekako sanction. Bwena amala okuteekako sanction bweti wekapa. Then Museveni you are going to tell me. Minister wa finance avuddeyo n'akugamba nti amabanja ge mulina kijja kwetaagisa buli munna Uganda ne bwaba atunda kasooli. Kijja kwetaagisa munna Uganda ne bwaba okola ki. Mwe banna Uganda abali ku byeyo. Mwe banna Uganda abali mbiyumba mugenda kubeera nga musasula omusolo guno ogutubanjibwa ng'ate abasajja bano bakyabba. Okitegeera. So singo n'akeera ku macha n'ogamba nti mbadde nkola business nga njikola ne kati yo business kanji stopping. Chigen boycott helps. Boycott can fight. Boycott is the easiest way. Banange tu fighting nze ekintu kino ku social media. Twakitandikako nga abasaaga. Mujjukire bwe twatandika ku social media kuno nga abasaaga. Nga Bobi Wine bamusibye ne tutandikako hashtag free Bobi Wine. Neyo hashtag free Bobi Wine. Omusajja wa Facebook bwa kitunulako n'agamba bannange what is going on. Kubanga njagala bagamba Facebook ina customer care. Facebook wano comments zaabwe bwe wano muziraba. Atete wali muntu Facebook. Facebook eno je mulaba esinga ne Uganda obugagga. It's a company but it's richer than Uganda. Turnover yabwe esinga GDP gross domestic produce ya Uganda. So njagala okugamba bwokola hashtag free Bobi Wine, hashtag free our elections, hashtag free our people. Bannange akantu ako kagenda viral. Bannange mulekerawo kwandamininga the power of internet. Kojja omugezi ndi Ireland naye njogera naawe oli everywhere. Mulekerawo kwandamininga the power of internet. Internet eno je mulabe esinga AK47. Nchidamu. Internet eno je mulaba esinga AK47. Museveni AK47 agenda kuzitunulako nebye bimotoka bye yagule take nebye agenda kwebuuza gyabiteeka atagenda kulabayo. Bannayuganda bannange mu abali mu diaspora. Mwenna nkimanyi 10 ku 10. Fenna kyatujje Uganda tetwavaayo nga bano abaana ba Museveni abaana babakwano ba Museveni abajja just okusoma just okola ki 10 ku kirala fenna gwali Abu Dhabi gwali mu Emirates ya Abu Dhabi gwali Saudi Arabia gwali Bahrain gwali South Africa gwali mu America UK everywhere ekyatujje Uganda yali mbeera. So njagala okubagamba Bannayuganda bannange mu abawangalira mu nsi eziri democratic mutunulire constitution z'ensi ezo
constitution zense ezo zigamba nti tukolagana n'abantu aba supportinga oba aba obeyinga the rule of law. Constitution yawa ne waffe bwe ngamba. So therefore there is no justification ka ensi yange no jendimu nga Ireland o continuing nga China embassy ya Uganda nga Uganda eina abuse of human rights nga batta abantu basiba abantu for nothing. Ebintu byonna byenna njagala obagamba kati Uganda yeriko everywhere. Bw'oli France, bw'oli South Africa, bw'oli mu America, bw'oli Canada, bw'oli luddawa n'olumba parliament ye wammwe n'olumba omubaka akukiikirira n'omutweetingira n'omugamba nti what's the use of for kubeera nga Ireland of kubeera nga Bungereza obeying the rule of law nge continuing nga ekolagana n'omuntu ata obeying the rule of law. Njagala bannange mu nnaku ezitajja wala tutandika okulaba ensinga ziri callinga ba ambassadors baazo okuva e Kampala. Njagala okulaba mu nnaku ezitali za wala eyo mu ground work mmwe nkimanyi baganda banga bakola ground work. Mu making sure nti mu drafting proposals zino mu drafting gundi zino nga ziri authentic mu zisindikire zi government ezo mugenda okulaba nga ki kubanga I'm sure bana basajja bamanyi kye kigenda maaso. We can win this war. We can win this war. President checho kyatutumye okukola ki. Bannange Bobi Wine musajja mugagga. Bannange Bobi Wine ayagala okuzuukuka alabe ku baana be. Tayagala kulaba baana be just on video nga bondaba. Naye singa abaana ba Bobi Wine baaliwo up until now because these guys are heartless. Mwabasajja mwa bakipinze Bobi Wine in captive mwe mumalanga muddayo mwe bamuhozi nga muddayo nga mulaba abaana bammwe naye abaana ba munnammwe bo baliwa because you wanted to capture them kati wamwavaayo wano ne mulaba abantu bennyini Simon Kagwanjala where are you bwe wali obuuza ekyabasiyazi lwaki kati tojja n'obuuza Museveni kennyini nti why are you still keeping Bobi Wine in captive? Mwabantu be Uganda mmwe nga Simon Kagwanjala nga Honorable Mpuuga bwe yabagambye mukkiriza okubasasula okubakozesa mwogere ebyobusiru ne wallahi one of the good days mugenda kulaba nga obwongo bwammwe temukyabulina. Ebigambo biro nabigamba Sali muganda wange Moses Sali nenkugamba Bebe Cool okkiriza to be paid and act and talk stupid. Bebe Cool kati olaba. Bebe Cool kati olaba kiki kigenda maaso. Okitegera? President alina kyayogeddemu. N'atugamba nti omanye nze president wange. Bobi Wine president wange. Nenja continuing okusaba wekitiibwa president nti kyandibadde kirungi nnyo ne mucompilinga team of lawyers ne basindika petition. It will not justify the legitimacy of Museveni. No. It is not going to legitimize the Museveni's whatever. Techigenda kumukola ki. Kumujustifying anti no yawangula akalulu. No. Fenna tumanyi ekoti za Museveni. Nenjagala okubakakasa. Out of those judges ababeera mu makoti abo waliwo bajjaji abakyategeera. Waliwo bajjaji abakeera ku makya kati nga jjaji yasala omusango gwaffe ne kibalama. Jjaji oyo yamira pini. Judge nga asale emisango kyo Bobi Wine ne bakuta kubanga Museveni wants you to be incarcerated. Chovola banga this time bwe yakutadde mu house arrest n'agamba that's okay. So let us not undermine the men and women in the judiciary. Let's not undermine them. Waliwo omuntu akeera ku makya n'amira pini. N'agamba kankoleki. Nkimanyi omusango gwe gunaagenda mu highest court in the land. Tekubeerako kujulirwa. Naye tuwakiri tuteekeyo that history
nti twaloopa Museveni tugaane kubeera ku wano nti Museveni twamugamba yabba obululu tulina evidence. Let us present that evidence because njagala okubakakasa bannayuganda nti newankubadde Museveni yakwata Director of Public Prosecution, yakwata IGG, Inspector General of Government, yakwata ba Chief Judge bonna n'abateeka mu nkwawaze. Naye njagala okubagamba nti Museveni aina asubmittinga ku East African Treaty, asubmittinga to African Treaty, African Union, asubmittinga to United Nations ne human rights. At the end of the day Museveni we tumukwata era tuyina we tugenda muloopa. So wekitiibwa president nkimanyi mukyagura naye ebiseera biggwayo. Ebiseera biggwayo kati tuli mu lunaku lwa 8. Tubulayo ennaku ezi. Tubulayo ennaku 2. Nkakase ennaku 10 bwe ziyitako billahi Museveni agenda kwerayiza. Ne ate wamala okwerayiza ne muvaayo mujja tugenda kukyajingibwa ku treason. So neyo kebere another option. Tugende tupetitioninge okuyita mu kwa Museveni. Naye kino kyenjagala okubasuubiza nti bannange bwe tukunaakolaganira awamu we can kukwene nnwana eriwo. Ennwana eriwo, it's not a physical fight. You can use chetuita pies. Mu psychology tuina chetuita pies. We can use a physical fight. We can use an intellectual fight. We can use an emotional fight. And we can use an social fight. We can use a financial fight. Mwabantu bomu diaspora singa mumanyi power je mu commandinga. Kubanga mukimanye apart from abakulu b'eddiini, abantu b'e Malawi, abantu ababayamba baali bakulu ba ddiini. Nga bwe muwulidde president w'abagambye. Naye njagala okubagamba Museveni ono yalengerera wala. Museveni ono yalengerera wala n'amanya nti gye bujja ensi eno okubaawo. Ani ayinza okunnwanyisa? Nti abasiraamu omukulu ajja kunnwanyisa n'amukwata n'amuteeka mu nkwawaze. Abakatuliki omukulu ajja kunnwanyisa n'amukwata n'amuteeka mu nkwawaze. Abakristo omukulu ayinza okunnwanyisa n'amukwata bw'ogaana nga kkuba essasi. Kati ngoyo father we Masaka. Abantu be Uganda muleme kwesiriwaza. Naddala abamu ababiriving nti COVID-19 ya Uganda gyali. COVID-19 singa Uganda yali yandibadde asooka kutta sekandi na Museveni na mukazi we. Lwaki COVID-19 yagenda tabo wa father baani? Muleme kubuzibwa. There is a silent genocide that is going on in Uganda. There is a silent genocide again amaso. Nga batta abantu baffe. Nga bagamba nti no COVID yabasse. Kubanga singa munalaba engeri gye banaamuziikamu. Enzika gye bamuziikamu si abantu wa COVID bwaziikiddwa. So bannayuganda bwe munaavaayo ne mumanya first focus yaffe Museveni tugenda kumufuwe. We have the international backup. Abantu bebweru bali naffe. Up until now nga tebana congratulating Museveni. We say alhamdulillahi rabbil alamin. We say hallelujah. Abantu bebweru bakyali naffe. Kakati let us bother them. Let us abantu be Dubai sinabawulirako temunaba kuvaayo kwogera. Abantu be Australia temunaba kwogera. Muveeyo mubeeke ekintu kye mwogera. Kati nga mmaliriza. Navaayo wano ne mbagamba nti njagala wano musharingirewo video, njagala mwenna babadde bakoze eki musharinge video we nabagambye mutaginge ba MP. Mutaginge ba MP bonna abayisemu mu Buganda. Ekintu kino Museveni agenda kukikozesa nga weapon. Nabagambyeko Museveni mu meeting gye yalimu ne Banyarwanda banne yabagamba bannange mulaba. I have done my part.
I have done my part. Naye bana abantu mission zonna ze tukoze ezama intermarriages ezachi zonna ziganya okusucceedinga. Bana abantu tebakyatwetaaga. Kati Museveni weapon gyasigaza temulowooza nti ba MPs be yalese abanupu abave mu Buganda. It is a jubilation. There is a reason lwaki Museveni ekintu kino mujja kujja mu inbox yange mu kingambe nti kojja omugezi wa kyogera. Museveni okuleta ba member of parliament nga bava mu Buganda. Mwawulidde kalika amalaya kagundi kaanika nakave koboko bwe kayogedde nti abantu be Buganda lwaki tebavotinze NRM because balina a development balina buli kimu, therefore they don't need NRM. Kakati gwe bobola Honorable Mathias Mpuuga namugamba nti gwe bobola ba health care eri Uganda ekusanyusa bobola ba makubo agali e Buganda gakusanyusa. We are almost the same. Tewali koboko, tewali amaru, tewali simanya wa. Njagala okubagamba mwenna banna Uganda. Honorable Kyagulanyi yafuna obululu obwasinga obungi bwava mu Eastern region. Obululu obwasinga obungi bwava mu Eastern region than Buganda. Kubanga Buganda tekyali y'Abaganda. Buganda tekyali y'Abaganda. Kati kino ekintu bagenda kikozesanga weapon. Mwe naba member of parliament abadnupu abavudde Museveni yakozesezza ebintu ebi. Museveni yakozesezza ebintu ebi. Bukyanga lubanga lwa mmindi kino munansonyiwa nyina okukyogera. Parliament ene ye 10 oba ye 11 11th parliament esinga mu abasiraamu bangi. There is a reason why. Parliament eno mulimu Abaganda bangi. There is a reason why. Kati mubere very very careful. Mu northern Uganda Museveni teyafuna yo kalulu. Kakati Museveni ayagala okubeera nga ayita areas ziri zabadde amanyi nti talinamu support. Olw'okuba abantu bebe bavuddeyo. Okubeera nga akozesa weapon eno. Era mugenda kulaba abantu abasinga bonna ba MP. Bagenda kubeera nga tebagenda kuperforminga. Buganda tegenda kuperforminga. Bwe mugenda obutaperforminga Segirinya mmwe bashamimu musimanya mwe bakawalya mwe bajowero Ssenyonyi temugenda kuperforminga babatamu abantu bammwe. Kino Museveni yakikoze on condition. There is a reason lwaki yakikoze. So mwegendereze. Kubanga kati 1 2 3 mulaba nti lwaki NRM mu Buganda teyaperforminze bulungi. Lwaki Abaganda bakoze we bati. Mubalabye Abaganda. Olwaleero bavuddeyo. Imagine kino ki minister kino ekyeruuka. Njagala okubagamba eruuka we mulabaawo. Waliwo omuntu omu yekke yalonda Museveni naye mbu baamunoonya. Eruuka awo we mulaba ekyo ekikazi we kiva ekyo. Naye kati kivuddeyo ne kigamba ate balaba abasajja bano engeri gye batuzanyirako. Kaamayiga nako kavuddeyo kali mu kuluma mannyo. Mbu mulimu kibbattaka, waliwo ekibbattaka we kitali. Mumbuulire bannange mmwe abali e Uganda mmwe. Njagala bw'oba oli Uganda wano mbuulira. Waliwo e Uganda ekibbattaka kiri all over. Tekiri mu Buganda wokka. Abantu b'Emwankole anti kaduuka wano watunyumizanga. Abantu b'Omwankole mmwe babajjako ne kabaka wammwe. Naye nammwe abantu b'Omwankole musazeewo mwekweke. Muganya okuvaayo mu showing a true identity. Kubanga kye expectinga wano. Singa wavaayo abantu nga bokolazi live. Ne mubeerako n'abantu babiri. Noyogera Olusamya, noyogera Oluwaru, noyogera Olunyankole, noyogera Olukiga. It doesn't mean that all the lives have to be what? Have to be in English and in Luganda. Okitegera? So, ono omusajja kino ekikazi kisimanya kisi minister for presidency kivuddeyo ne kigamba nti ba bishop oyo Lwanga twakugamba gwe bishop Lwanga wano nga weerumya amannyo bannange munatusonyiwa mwe ba bishop Lwanga mwavaamu ak'obuntu edda bishop teyavumwanga
edda bishop teyalabibwanga mu kamwa naye mwakkirizibwa okusasulibwa mwogera ebyobusiru Chovola bawavaayo wano n'ogamba mbu simanyi oyagala okulonda kwongerezebweyo kaakati laba bano abantu bemwesibako kino kiddayo ku biri ebya full figure bye nabadde mbagamba nti bano abantu si bantu bano abantu these are not human beings mwesinga mumanye ekigenda mu maaso ewa Salimu Saleka peeka gyali ayinayo amakomera battirayo abaana batulugunyizaayo abaana bakola buli all atrocities singa mumanye ekiri ekalangala kyovula banga baali baganye ne Bobi Wine okugendayo so bavuddeyo wano bakugambye mbu Buganda tetwakoze bulungi because abaganda bali tribalistic singa twali tribalistic mwe bafala mwe mwandibadde mubeerawo e Buganda mwandibadde mufunawo imagine muli Uganda muyo owninze Buganda yonna to the extent kati mwagala okutublackmailinga so bannange sagala kintu kino kukiwangalako njagala Secretary General wa NUP please bring back bannange alabye video yange eno njagala Louis Lubongoya nkusindikidde message kansubire nti onagiraba Louis Lubongoya call all NUP okuva kuba MPs ba road councillors ba mayors bani bonna mu signing se memorandum of understanding kine kintu nsiba nki bakabirira gwe buli wa NUP yenna yafunye obuwanguzi manya nti wabufunye obuwanguzi ku maziga ga Franka ku maziga ga Dennis Kauma ku mazima ga Rita yafa bubi Yasini Kauma gwe buli wa NUP yenna yafunye obuwanguzi manya nti buno obuwanguzi bwaffe sibe buno bwagundi nga Semujunganda bwe yafunye obwakira gundi bino amri ati biyekuba gundi no so bannange mubeere very careful naye mumanye bwe mugenda mu parliament mwefuule nti mwalondeddwa bantu tujja kubaera nga tuba advisinganga Segirinya ebyo byenkulabyeko olinamu excitement Segirinya will continue to tell you kubanga nva wala naawe Segirinya Mr. Update mu bantu abave wala naawe kojjo omugezi nze nva wala naawe nkusinga mbintu bingi nembadde nkusaba Segirinya kendeeza akeeyo gundi eyo excitement gyolina njagala obeerenga Shamimu ye yagambye nti ayagala okusavinga mu parliament nga president we gyali Shamimu that was a very very important statement gye wakoze owulira kati Musisi Juliet angamba mbu nkomeweka n'owulira ono bwali zoninga mbu nkomeweka okole kyo nsuze ondiise ki wayi nkomeweka onkole ki oyagala kunkola ki so bobagwe byenjogera nga ndi eno tobikwata then vaku ne kumukutu kuno vaako genda so bannange njagala okumaliriza ngamba encouraging mwe nabali kuno abandaba it does not cost you even 2 minutes of opening up Twitter account ku Twitter account yoko ogenda kufuna buli muntu yenna ogenda kubeera ngo omufuna ogenda kubeera ngo communicating naye atita kuliko bya kublockinga omuntu tasobola kublockinga Osegera so please mbegayiridde bamemba ba NUP mu making sure nti wini yaffe gye twafunye mu Buganda Museveni ajagala gikozesaako nga stepping stone okubeera nga atublackmailinga mubalabya abaganda mubalabya bibiru bigenda kujja okutandika okuyita waawo mubalabya anti ba NUP be babisizaawo Lukwago ovuddeyo n'okola statement eyo njagadde ne problem yo Lukwago ina amalala ogambye mbujja kusomesa aba NUP let's not hope ntogenda kukozesa kubanga Lukwago amalala golina mangi Lukwago nkumanyi personally amalala oyina mangi nnyo okitegera amalala oyina mangi ogambye nti ba councillors ojja kubasomesa katusuubire nti munasomesa so mwe ba councillors ba NUP mu making sure nti abantu baffa baba balonze abatunda kasooli abakola ki ne twagala kubateeka mu order
tubabuulire ngebyo ebintu ebyokuteesebwangako mugenda kubeeranga muli ow'emwoyo kubanga mumanye wiini yammwe gye mwafunye. Museveni, there is a reason lwaki teyakkiriza bamemba ba NUP kuva mu Northern Uganda kubanga nayo twabali nayo. There is a reason lwaki teyabakkiriza ayagala bantu bebusoga kubagamba nti mulaba aba ba NUP tebabaagala. Nate Museveni kano kwe babaze katono nnyo kubanga mu local government twakukubye bulala nnyo. Mu local government twakukubye bulala nnyo. So njagala okukukakasa mukasuubire nti ki government kyo kigenda kubeerawo for the last 100 days, which I don't think, because you need Museveni wetaaga sente and Uganda does not have money. Uganda mugenda kulaba nga dola erinnya naddala mu abasuubuzi, mugenda kulaba nga amafuta galinnya. Museveni bw'agezaako bw'ati n'alayira bw'ati wekapa, olunaku lw'alayidde bw'ati wekapa, the dollar is going to shoot, the euro is going to shoot. Mulindeeko okitegeera. So bannange mwenna muddeeyo muwulize speech za tweyaza Allah okubeera nga tukyayina omwana alemera ku nsonga. Bobi Wine alemera ku nsonga bannange. Bannange, I'm very proud. Era Bobi Wine ndi wano negasse ne ba followers bange bonna n'abasiramu bannange bensala nabo okukakasa nti ekintu ky'oli mu Bobi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabona. Jesus Christ yabona. Bu bantu bonna aba succeedinze bamaze kubona. Okitegeera. Bobi jukira ngo ovudde ewammwe gye wava okujja mu kibuga Kampala wabona. This is just a simple thing. Tumanyi woli Bobi. Bobi kimanye nti banna Uganda bonna they are with you. Chovola banti bovuddeyo olwaleero okwogera eggwanga, you've rocked. Ne Museveni tasobola kufuna views ngezo. Naye manya Bobi tetukokoma kukula babulabi. Wabula n'omubiri tukuyirawo, twagala n'okuyirawo omubiri. Gwo tukomako okugamba nti no tetukola violence. Ne we are very good in violence. Very, very good. Bwokera kumacha n'otugamba nti munone Museveni tusobola okumunona nattako abatano ne bamunona. But we don't want that. So, eno habeas gundi gye wasabye, let's not hope nti enanga tagenda kuvaayo, kubanga enanga okumanya musiru ayinza okuvaayo n'ayongera okuneiringa Bobi Wine n'amugamba nti wakomye wayongedde ng'okikkakaatiriza nti Museveni teyawangula kalulu. Therefore, you are likely okubeera ng'okozinga violence bwe tukureleasinga. Neyo habeas gundi gye wasabye ey'abakooti bayinza ogidinayinga ne ba continuing okola ti. Should you to deny him that appeal, Bobi Wine tujja mulumbaawo mu drones. Okisegeera. So bannange mbagala nnyo mbagalira ddala mumanye nti omuntu gwe tulina Bobi ensonga agiremeddeko, naawe eremera ku nsonga. Towagira Bobi, towagira NUP because of fashion. Guno si mugendo. This is not a wave. We are not like FDC, we are not like DP, we are different. That's why they call us National Unity Platform, because we are united and we mean what we are saying. Okitegera Sewanyana njagala okubagamba Sewanyana byonna byakola byonna tubiraba. Ne Sewanyana agenda kuyitibwa, agenda ku secretariat. Museveni ne bw'anagiteeka kamaje emirundi emeka. Sewanyana, you will be called to attention. Ebyo byonna bye mwekoza mwenna ne bannamboze, you will be called to attention. Mbasaba mwenna mubeere nga muggulawo Twitter. Mbasaba mwenna mubeere nga muggulawo Twitter. Mbasaba mwenna mutandike those non-violent actions okubeera nga musuffocating regime eno. Regime eno tesobola kubeerawo. Mwabali e Bungereza, mwabali Ruda we mba mugula amatooke mugakomye. Mwabali e Bungereza mba mutwale musindike ebintu e Uganda mulekeraawo. Up until nga Bobi Wine avudde mu captive. And we can do this. Okitegera. Bobi atugambye tubeere strong, tukyali strong, because we are fighting for the reality. Ekintu kye tulwanirira gye kiri.
bannange musigale nga muli strong ekintu kye lutulwanirira gye kiri ate tugenda abalemerako be bamalako abamaleberako bye bamalako mujjukire enguudo ko twayitanga nga tutambuza bigere kati tuyitako tusowodde okitegeera abalemerako be bamalako so bannange mulemereeko mugenda kumalako mbagala nnyo bannange mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh